Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa bannansi Kinira kyatandika kaweefube w'okuzza obuggya endagamuntu okwetooloola eggwanga lyonna. Kati olwaleero tutalaze mu bitundu by'empigi okulaba enteekateeka eno bw'etambula. Wabula eno tusanze miranga myereere anti abatuuze bagamba nti batuusa n'okwevuma enteekateeka eno olw'obudde bwe bateekamu. Nazze saawa emu kalize sanne basisire mu kwoga kumbi tezigenda mu musanvu. Naabona n'enjija n'entuula wano ennaku ziizo ndi mu kubonaabona ntize wano nnoonya kunzija bujja neeteba ebyuma biganye okulungira. Mu mbeera eno mwe muli ennyiriri empanvu ze basimba ne bakoowa nga n'abamu batuuka n'okutambula okumala ennaku eziwera nga tebakolwako. Station zituyina ntono. For example kati olwaleero Town Council tuyina station 3 oba 2 naye ng'oweekanga abantu be tuyina mu Town Council giri emitwalo ng'ebiri plus n'okusoba. Kale tumanyi nti wano ku district abantu batini bwe tuba tujja naye era nawo ku kitebe kya NIRA ekya district abantu bangi. Kuba omuntu akeera n'ajja bamuwandiike n'olusayiza n'okuzibya olunaku nga takolebwako ate n'addayo. Ng'ovudde ku nnyiriri n'ebyuma byennyini ebikozesebwa mu mulimu guno nabo byakkekwa ate nga n'abaafunye omukisa okutuuka ku mmeeza abakozi bakola kasoobo. Kuva ku makya paka gye buwungeera bakola ku bantu 20 olwa netiwaaka ezitambula empola kyokka nga ate abantu bangi basukka mu 400. Lwaki tulina kamera emu? Tubadde tusaba gavumenti etwongereko ku kamera tusobola okukwasaganya ekintu kino. Bano bemulugunyiza ku ssente ezibasabibwa naddala okutereeza ensobi eziri ku ndagamuntu enkadde ze bagamba nti nnyingi kyokka ng'ezimu zaakolebwa NIRA yennyini. Naye mu mwezi ogujja tugenda tutandika okukola ku baagala okyusa amannya oba okutereezaamu ku nnaku z'obuzaale ekyo kyo kijja kwetaagisa emitwalo 2. Osanga omuntu endagamuntu ye oluusi ng'erinnya mu bo bennyini be bakola mistake oba be bakola error mu kuwandiika erinnya ly'omuntu naye ng'akomyewo okutereeza erinnya lye ate ne mumusaba emitwalo 2. Abalala bagamba nti baggyibwako ssente mu ngeri y'enguzi okusobola okukolwako. Bano balabuddwa. Bya bwereere olina kujja buzina ndagamuntu yaggwako origino. Omuntu yenna anaakwatibwa ng'aggyako abantu ssente mu kujjuza okukyusa n'okujjuza ndagamuntu zaabwe kanaamujjuutuka ate nammwe abanayi. Ate yo ku kizinga ky'ebunjako abatuuze bagamba nti enteekateeka eno bagiwunyiriza buwunyiriza anti tetuukangayo. Bwe twogeddeko n'abakulira mu nteekateeka eno y'okuzza bujja endagamuntu bagamba nti ku kizinga kyonna tewali bukuumi bwa kuuma kakiti akakozesebwa kuba etteeka ligamba nti kalina okusula ku poliisi ate poliisi yaffe ebadde eyaggalibwa. Okusomoza kuno kwonna kukusiddwa ku bintu eby'enjawulo omuli n'embeera bakoledde mu lino mwe bakolera. Abantu bano abakola ku National ID bonna bali awo basiba njala enjala ebaluma bagamba tebasasulwa bulungi. N'okutwaliza awamu embeera z'obudde nga enkuba bitutaataaganya okutambula mu byalo ey'amakubo. Wabula n'asuubiza nga sipiidi wegenda okwongezebwamu kyokka n'akubiriza abantu okusooka okufuna ebyetaagisa nga tebannatuuka mu bifo bino. Mugende mu ofiisi ya DISO mujjeyo report mujjuze forms ebyo byetaagisa mugende okugenda ku NIRA nga mubirina. Okusomoza okuli mu kaweefube ono kumpi kwe kumu okwetooloola eggwanga lyonna kali nga gavumenti yeetaaga okubaako kyekola okwanguyiza abantu.